mukole emirimu gya Allah abayi njagala bategeeza wallahi billahi tallah emyaka 5 okuva kati hafu ya buli ali wano ne hafu njogedde kinene hafu ya buli ali wano mu nsi togenda kubaamu naye by'onoonyanga biraga ogenda kubeera mu nsi mpaka ku kiyama. Yahya ibn Muaz yagamba neewuunya abantu yahzan ala nuqsani malihi omuntu anakuwala olwa ssente z'okkendeera olina abeerona badde nkwasa miliyoni 4 nsigaza miliyoni 3 ekikumi kyange kyalagawa n'agamba kaifa la tahzan lwaki tonakuwala ala nuqsani umrik nga buli olukya Allah akusala buwangazi. Ajiga Luwangulu twasembayo okusalira wano wali otuula wansi leero tukusanze katebe babatango bajja tufunza mpola buli omu nga Allah yagala omutwala abantu abo abajja ku mmere mpola kamwangu ntajja kunyiga kamwogere kaji kaliiso manyi omukuba olwali bw'aba ali amba njagala mubeera kumpi kubanze mmanyi abasawo bye bamugamba kaliisa kooli gye mmere esukka ekikonde kabuli ye yasamye era mulabi oli ayagala alya ebikonde 2 ne mugamba mukama wange tukyakwetaaga ekikonde ekimu kizze wali ebbali agala kulya ebikonde 2 otuleka mu nsi. Ne wallahi mulimu Allah bakyawadde bonga buli akajja era ekikonde ekimu kizze wali mubusilamu kyo n'alya kana watu batufunza mpola abali abaana abato kati mwe basajja bakulu b'oku kyalo regional camp kyali kekiseera nga bo bahizi bakuno kati mwe mukulira kugenda tugesera abaana bamwe nga be bali mweze eccupa. Wallahi nze njukira akaseera nakulanga negomba seeka muzaata nga n'okubeera obubeesi waali nyingira biraali nga muzaata musomesa wako biraali naye nga n'omutuukako obutuuse soka ng'ayambala n'anyuma ng'alina emmotoka ye bagiyitanga safaari 28 ng'enyirira naye nga n'omutuukako obutuusi bwati. Kyatuuka ekiseera nga muzaata waatasobodde kubeera nze ŋŋendeko kituuse ekiseera olwaleero nga buli yali esimu yakubiddwa nga bamputa mukolo ngenda kuza omwezi 5 oli naŋŋamba owaaye guno omukolo seeka muzaata yagukolanga twakulabanga naye gwe mugenyi omukulu kati nze mugenyi omukulu nange wallahi nali simanyi mugenyi omukulu bwe buwooma basiraamu buwooma ate otuula ku mufaliso buli ayogera ayimuka okwogera alina okwogerako so mukama wange omugenyi omukulu n'okola oti nam programu zonna g'oyita so ojje kati kibuzaako ki ekyo nkisazizaamu. Omugenyi omukulu kamabulira ekyokubiri wogenda ewantu wonna era senga mbadde kyakulabirako nga nwanze mbadde omugenyi omukulu waddemba okuyita noga nti ajigali wangu mbasomeseza ebbanga ddene kakati munoonyeyo akaana akanyirira akawala ngenda nake Kampala omugenyi omukulu asobola okukyogera ne munoonya akaana akagisa akanyirira akaalu nemugaa Shk Mafo ne sinze mugenyi omukulu sigende mukaleeta naye senga mbadde mugenyi omukulu kyakulabirako mulina kaleeta bulungi nnyo ate oli waddega ng'omugenyi omukulu sebo ajigali wango olubiri lwolina nsaliraako nabeerako kajja sigala nga keeno eyo omugenyi omukulu yabi wallahi bali ababeeranga abagenyi abakulu bali mu kabuli kati nijo nokazi mu bagenyi abakulu mubagenyi abakulu kyakeseera gya musalamu nga muli bayisi bawano tuzze wano ng'amanyi mbaale naye nga tomanyi nti buli kyakumakya nga naawe oli mugenyi omu kubalindiriddwa mu mbaale mwewasomera ate nga naawe gw'olindiriddwa okulabibwako olabye musajja mukulu akulabiraga nti ono si kwenda baku puroguramu banne ye mwonyumirwa kati mwe banyumirwa ku TV